era nga bwesobodde okuba ate ng'etambula yebadde embuzi y'omugagga Lwasa oba tugenda giwona ddi nayo esobola okuba ate ng'evaawo tukoleko ebirala embeera nga bwesobodde okuba ate ng'ebeerawo omukulu Lwasa asobodde okuba ate ng'atadde akaka n'ategeeza nti buli omu amakolako amawulire gano mu bulungi oba mu bubi bw'agenda tutwala mu kkomera era abanoonya basiba aya basi kati nga ku poliisi agenda kutwalayo bujulizi ki oba mu kooti agenda kuteekayo bujulizi katutandikire wano wennyini omukulu ono ng'ategeeza buli amukolako eggulire lino agenda kuba ate ng'asibwa aya basi tutandikire wano embeera nga bwesodde okuba ate ng'etambula emboozi y'omukulu gwe bayita Lwasa n'omwana mula gwe bayita Dana Nabatanzi bwe yasobodde okuba ate nga yakikubye mu mawulire ategeeza nti myaka 5 babadde bapepeya naye nga myaka 5 tubadde tetubimanyi babadde bakukuta ate baawukanidde n'akiteeka mu kamera kati ategeeza nti ababyogerako bonna ayagala kuba ate nga agenda batwala mu mbuga z'amateeka aya basi aya basi oba yasoose okwogerwako katandikire wano omukulu ng'atukakasa abamuvuma mwenna nsobeddwa omuwala gwenjogerako muwala wa kabaka muzaana ali kuba ndaba abantu bonna baaguddeyo banjiikidde bamuvuma zoneete mumuvuma nze nayogera ebigambo byange nga nange nina obusungu bwange ate era ne bukoma ne biggwa naye simanyi kiki bantu kye banjagala aya basi mukulu Lwasa abuuzizza nti mwana wa kabaka akola ku BBS Ssebo ndowooza byonna obimanyi omukulu Lwasa gye buvuddeko ekyatandikira ekiboozi kino nga kitandika yasooka kubyegaana n'agamba nti Dana Nabatanzi dizayina we naffe tujja mutwala mu kooti okutulimba lwaki abuzaabuza abalonzi be yali yeesimbyewo amasaka ku bwa meeya era omukulu ono akyalemeddeko ng'agamba nti abamuvuma abagamba bw'ati bantyobodde nnyo naye buli anvumye ka vidiyo nkayina buli anvumye yenna nteekwa okulumba embuga z'amateeka asogedde njogera bigambo byange sivumanga muntu no njogera bwogezi byange nemala ebyo byandibadde byaggwa dda nga tukola birala tulina ebyokukola naye kwega simanyi ekyokusooka mwe mu nnumba mbabuulire bye mbabuulira nze simanyi goba bantu mikwano gyange gisinga gingagoba bavume bagende zisimanyi goba aya basi atugamba nti tamanyi goba bantu nezahala toto bwe yali agenze yagamba nti yamugoba ate mukulu Lwasa nakino alina okuba ate ng'akimanya we yatandika amazina teyalowooza nti walibaawo abalikuba eŋŋoma akadde kano balikuba ŋŋoma waliwo gye bayita kooti y'abantu mukulu Lwasa asobodde okuba ate ng'emusukkako ategeeza buli amwogerako agenda kuba mutwala mu nkomyo oba anaasiba bameka aya basi era agamba nti omukyala gwe bayita Dana Nabatanzi abadde apepeya naye emyaka 5 naye ng'ekimwewuunyisa ne baba bagenze mu bbaala Dana Nabatanzi ateekako akakaaya n'ateekako ne masiki ne galubindi tebamulaba ng'alina Lwasa mu byo bibadde bisinga okumuluma aya basi ng'ensi temanyika kati kyera nkyogere kinvumi kuba nagumidde okumuvuma mujja kunvuma naye abananvuma nga tebatadde mu bwongo nja kubasiba kyenazuula abawala bano bazanya cards abatayagala bamumanye nti ayagala ono ng'alina byakola ebirala mbwongo bwange nze kyenafuna ng'amanyi bw'anaakulaba aba akendeeza emikisa egy'okukola ebikyamu kakati neyeyambisa omukisa nsuubira okuba nti okubeera ne Nabatanzi tubadde naye mu restaurant oba ebbaala nindaba nga talina na mirembe era ndava ddaki neŋŋamba ono siyinza kuddamu kutambula naye kwanze ndi free mabaala olumuntu lanakawunta naye balina bye bakweka aya basi bulijjo bamukweka mu nkukutu nkutegeezaako nti myaka 5 bwe yategeeza Dana Nabatanzi abadde amuteekamu akasente kati ate baawukanidde najja mu kamera ate neyeekyusa nga bwomanyi nti ensonyi aya basi agamba nti agenda kusiba buli omu amwogerako era agamba nti abamutyoboola nolowooza omukulu si yeyeetyobodde bino ebintu babikola babiri ate kati abireese mu public abireese mu kooti y'abantu yatandika dde okutuula
aya basi akyayogera wuno omukulu agenda okubasiba Diana Nabatanzi talina kyabadde annyongerako kuba nze ndaba obubinga ebintu byannema okuyiga simanyi naye abadde tannyongerako ekyo kyatteeka abasajja batonda nga tulina okuwa kati omukazi oba akuyisa bubi oba bulungi olina omuwa ekikulu kasitaabaawo nga okakasa nti omwagala olina okumuwa kati gwe kyogamba boddayo eka omukyala nga teyakufumbidde emmere ng'ate emmere eyo yabaddewo aya basi ye mukulu Lwasa oyo atutegeeza era asobodde okuba ate nga abategeeza bannamasaka abadde babungensa ebigambo byonna nga mubuuza Lwasa akola ki abategeeza ina kampuni esima golodi giwulire yino bagita Trans-Equator Miners na kampuni yange ya Trans-Equator Miners ebadde ekola Lwasa events ebimu byayimirira ebimu ne bisi ekyo tekiina kyankosa aya basi aya basi kati no omukulu ono omukulu Lwasa asobodde okuba ate nga asayininze omuvumi gwe bayita full figure atandikiddewo ku mirimu gye njogera byemmanyi naye ate omwo mwe muva ebinvumisa batyobodde erinnya lyange boogera kino nakiri nze siri naye ekikulu kwabo bonna teryagenda kumpa mulimu naye full figure ategeera ayina byayogedde byesobola kuddamu wano kuba nze nti okuweebula omuntu nga bituufu aya basi ndowooza owulidde fulufiga bamuwadde omulimu okuba ate nga ndowooza otegedde fulufiga kyagenda okutandika okukola ategeeza nti fulufiga ayina amagezi fulufiga omulimu agufunye bulungi atandikidde wano Nabatanzi kakyabe kyamugana okuzaalira Lwasa yamugamba nga nzaalira mbu tolina nkwasa ku baana balina bo baagala byabugagga tebaagala basajja era buli muwala ndaba yagala oyo omuntu gw'oyagala ku mutima mwagale nga bwali biri bingambye spice ayagala era ojjawo ekisaati we gwavudde naye we batobye ayagala oyo kuba ojja kugwira ku musajja omugagga tomanyi byabugagga gye yabijja tomanyi kye yasinga oba kanywa musayi bajja nabanywamu emisayi babanyemu amaaso mutunulenga amawompo gawe muti olw'ensonga mwagadde nnyo ebyobugagga bw'abasajja nga ate temubikolerera emyaka 5 omusajja oli naye oganya omwanjula ewammwe oganya okufuna olubuto gw'osuubira ki aya basi ye mukulu Lwasa asobodde okuba ate nga aleeta byonna n'ategeeza nti Diana Nabatanzi yagaana okumuzaalira bwe busungu obumuluma wadde nga amawulire akadde gano gaali badde gasuusuuta mwana mulago bayita Angel naawe olabina nti Diana Nabatanzi abadde ayina ekitiibwa era abadde ayina influence gyasobodde okuba ate nga akola ku social media oba ku mitimbagano egy'enjawulo radio tv yonna aya basi awo nno obuzibu bwasobodde okuba ate nga buva yembeera bwetambula fulufiga akutegeeza nti bamusayiniza mukulu Lwasa amazima gali nti Diana muwala mulungi nnyo kyemusaba kiri kimu takole ensobi ne bamujjako interview nayanukula Lwasa tamuddamu kubanga Lwasa si mulalu ku byayogedde musajja mukulu ate yabadde n'okunyolwa n'embaga eyo Lwasa ateeka kwa yagikoze ng'ayina ekigendererwa kubanga n'omuwala yakamufuna mbu myezi 3 naye amwanjudde ayinza noba yanjudde muzimu kubanga n'omuwala namulabye omuwala bamwanjudde si musanyufu tasekaako teyeemoolako naye ng'alinga go bakase kati Lwasa ayinza oba yakoze omukolo ogwo kulumya Nabatanzi kati Nabatanzi tagwa ku kyokya kitegeeza Lwasa abadde ne busungu bwe ne buzibu bwe kisinziira mw'oyogedde ekintu ekyo ne w'okoledde ekintu mwe munanya sayidi emu temunnawulira sayidi ndala era kyensaba Nabatanzi tayanukula Lwasa aya basi yembeera bwetambula naye oba nga oli mugagga olina okukimanya nti ssente tezigula laavu aya basi ensonga zino senga Nantume kabategeeze mwenna abaana ab'obuwala n'abagagga abali eyo oyinza okwebuuza Diana Nabatanzi lwaki teyatwala Lwasa waabwe sooka okyebuuze ye oyinza okwebuuza ye Lwasa bamwagalako ki senga Nantume wuno atugamba Lwasa omugagga waffe oba omugagga waabwe gye yakoze tekyabadde kirungi kubanga nti ebintu nga mubikoze babiri mwagala na babiri gwe weebuuze lwaki bwe biba nga bituufu lwaki Nabatanzi teyakkiriza kutwala mugagga ono waabwe gulooza lwaki gwe nawe sooka okyebuuze ffenna abaana bawala oba abawala akalekanga kanejje mu bawala naye era kaneeteekemu kuba likyayimiridde ennyo terinagwa nnyo kale nga ffe era abawala tuba tulina emikisa kale okwagala nnyo okufuna omukisa ofuna omusajja agendeko ewamu era tuba be babambi tugende waffe n'ogenda okulaba ng'akoze eki ng'aganya abamu batuuka n'okuteekamu ssente bakyaze omusajja ewaabwe ng'ebintu yabiguze byonna omusajja najja bwezikutula mu kiddala naye ng'ebintu n'ebireeteddwa mu ddiiru bya mwana muwala yabiguze naye kati weebuuze Nabatanzi ye yali tayagala kitiibwa ekyo okutwala mugagga ono waabwe kuliza yali takyagala kati sooka weebuuze lwaki Nabatanzi yagaana okutwala omugagga Lwasa ewaabwe ebintu biri bibiri waliwo essente n'omukwano ofuna kati nzi kubanga yafunako kimu ekira natakola ki natakifuna oba okiraba
kati waliwo abantu abamu nga ssente weeri nga woli naye ng'ate waaka wakuyimbira buyimbi bwe weebuuzeemu ekintu ekyo nti omwana omuwala ono omuntu ono mugagga ssente we ziri buli kimu lwaki teyakaka musajja ono mutwala waabwe ye lwaki omusajja yayogedde nti talina kyamukoledde yagamba mutwale mu bakadde omuwala ne yeebuzaabuza n'agamba afune olubuto omuwala ne yeebuzaabuza kulowooza lwaki nabatanzi yeebuzaabuza aya baasi ndowooza owulidde obubaka bwa ssenga Justine Nantume ng'oyinza okusalawo n'omanya olowooza nabatanzi ali ki omukulu Lwasa awooninze wulira obubaka bwawooninze nabo Diana Nabatanzi nsaba nkubuulire nti mu kuzannyisa abasajja ku makunze abasajja baba n'ebigendererwa byabwe laavu etaliimu nkulaakulana tebagyetaaga ate naddala nga si bayaaye baba bali siriyasi musajja gw'onaaba ofunye oba gw'oyina kati tomuzannyisa naye ajja kgenda nganza